mwana kumuwale yafiiridde ku nonivi tewali just death. Kufa okufa kukusanga wonna we kwagadde okusanga. Ekyo kituufu. Okufa kukusanga wonna we kwagadde okusanga. Okyegedde bulungi nnyo. So tekirina buzibu, yafudde. Ekizibu kyonna kye tulina ffenna okwegendereza nti tulina osala amagezi okulaba nti tetufaafa bwe tutyo. Enfa gye yafuddemu ekubwamu ebituli. Abantu bajja kuba omuntu yenna ng'afudde kyovola tulina kye bayita postmortem. Omuntu yenna ng'afudde omanyi there is cause for death. Okimanyi mu nsi yonna omuntu tamala kuba mu bulamu obwaddala Katonda yatutonda kubeera balamu. Ontegedde kyova olaba nti bwe yalaba nti nno wano ku nsi ebitutta bingi n'agamba kati ate oyinza okubeera ku nsi kuno n'ofa naye n'osigala ng'oli mulamu. Okimanyi ekyo nti bw'ofa ate ogenda mu jjana. Okitegedde kyengeeza kugamba nti ye Katonda bulamu sirawutu. Oba oli wano ossa oba tossa asobola okufuula omulamu sirawutu. Okitegedde kyekirokosa ffe abantu abamu, kyekitwala abamu, kyekibaleese mu kusiiba, kyekibaleeta buli omu kyekimuteeka mu mbeera gyonna gye kimuteekamu. So kakati ekyo ekyomuwala abantu babadde beebuuza ki? Omwana ono yayingira ebbaala nga mulamu n'ayingira woofiisi ya maneja. Maneja najja nagamba naye mutaasa kyekyaliwa gw'obulamu obulabira ku ki? omuntu ng'atambula tokiraba ekyo kikyamu omuntu ali naawe ekiro kyamba era naawe wali ogenda kunsibya naawe wali ogenda kunsibya. Twawukanye bulungi ogenze bibyo ate ngenda owulira mbu agudde eri alambadde era nabagaba bugambe sinambalabako sibamanyi. Okitegedde kyekiri ku bano. Let me tell you, death is death. Abantu balina okukitegeera nti abantu bafa bulijjo era ffenna tugenda kufa. Naye tulina okwewala okufa. Sitaani yajja okutta, okubba n'okuzikiriza. Gwe mulimu gw'omukulu ogwamuleeta wano. Kakati kyamagezi nnyo Sitaani okumuleka akunoonye gwe tomunoonya. Ontegedde? Sitaani alyokke era waddembe era kikkirizibwa okukunoonya. In other words, Sitaani akkirizibwa okukema gw'omuntu naye tokema Sitaani. Gwe tokema ki? Kuba biyinza okuvaamu buki obulala. N'olwekyo tetugoba bantu mu mabbaala, tetugoba bantu mu bifo bisanyukirwamu, tetuli mu kugoba bantu mu kweyagalako kuba obulamu bwa kiseera. Naye tulina okutegeera nti kakati oteekeddwa okubeera sober. Kyenjogerako by being sober gwandaba, this is a very serious matter. Bwe mba njogera ku soberness, sogera ku soberness tolina kunywamu. Naye olina okutegeera nti nina okunywa n'entuuka ku tips bweti, ku level bweti, wano sisukkawo. Oteekeddwa okuba ne limit mu bulamu. Oteekeddwa okuba ne kye bayita time mu bulamu. Ontegedde? Nze we nakubiranga ebbaala bwe zaaweranga ssaawa 9 nga sidda waka nvaayo kwemu. Those are bad times z'abatemu, z'ababbi, z'abaki. Okusinga okutwala ebibyo kosigalemu. Anti mbadda nja kgenda ku makya. Ayi nga kosigalemu oveeyo ku makya. Weebale nnyo ssaawa emu. Ontegedde? Paka linako okuyisiŋŋanya n'abaana nga bagenda ku ssomero. Ne ŋŋamba kangusale. Kati bwe ngenda mu bbaala sikyawezayo essaawa ziwera, kasa ziwera 6 mba nfuluma. Nga ndeka abaki? Abalala. Ffe twagala kuba oba si kyo. Oba si kyo neebaka paka ssaawa 6.
neŋŋenda nga manyi nti nvayo 10 na mmeka 12 oba yemmeka oba emu. Ekyo kitegeeza ki nti omuntu omulamu obeera n'obulamu, obulamu bwe oteekeddwa obufaako. Ontegedde, oteekeddwa okumanya limiti zo, oteekeddwa okuba ne bakyaliibo ne banno, oteekeddwa okutegeera ddi lwenkola ki, osobola okugenda mu bbaala kikkirizibwa. Okitegedde, osobola okugenda mu bbaala kikkirizibwa, naye olina okubeera mu bbaala ng'oli soba, ng'omanyi kyokolayo. Abantu kubanga leka nkubuulire, abantu bagenda mu mabaala omwo nanywa paka kuwulira bubi, paka kusesema. Oli n'agamba ne bw'aba nga yagula n'agamba ngenda kugunywa paka kola ki, paka kuwulira bubi, tabaako limiti. Ekirala, ebitukuba biba byanjawulo. Kati waliwo ebikuba ggwe n'ebikuba nze. Nze nanywa omwenge for very long time nga gumpisa bubi, naye nga nanywa omwenge nze ebyaddala paka kutuuka guvaako. Nanywa omwenge, nasooka kunywa nga spirits kubanga ffe ze twanywanga, nze nga simanyiyo omwenge mulala, nga mmanyidde ddala nti bbiya wabaavu kyekifaananyi ekyasookera ddala okunjijja ku maaso. Simanyi na gye nakijja, naye nze nali manyi nti bbiya abawa baki kanywa ebintu byange ebyokya ne binjokyera ebbanga, kumpi kwagala kukola ki, kunzita. Era lwe gwali gunzise nagenda eyo mu kyalo eyo wala, nali luweera actually. Kati ntuukayo nga teri mwenge guno gwe tunywa ffe eno. Spirit teziriyo, kati nga waliyo bibbi, era ng'abasijja binywa. Naye ne baŋŋamba nga spirit eriwe yali bagiyitaani, teyalina spirit, yali mwenge ki mukama gundi baali baguyita leading, agwe mwenge oguliyo ogutukula nga gwonoga nti yeringa spirit. Ye kirasi yawe gwe basanga waba akanywedde bagamba akalinamu, anti nenkagula nengunywa cupa nenjikuba ebbali nemba ttumi endala nga ntudde bwekitukamu bwenzinamu bwetulwe eyokubiri bagimalawo. Yate natuuka na wakatikati ekintu nekigira bu nenga kansituke ngende nabeko mu maaso, nasituka nemmeeza yonna nengwa nayo. Olwo abaguleete bagamba ki? Abali awo bonna twalina abantu bangi ne bagayi baali bampi kati okumanya nali munywa baali bampita Blazaman abadde ki soka nenzirawo nensuka nenzirawo bwe naddawo nagendera ddala paka mu ttaka. Ayisi takyasobola. Kati bwe natuuka mu lumu gye nali nsula nange simanyi kyenjukira. Nina enkovu wano, wano ku kaligirigi wano, kebaita akaligirigi kano. Kati abansitula okuntwala baali nabo batamiivu, nga mpulira buli kikola kigenda mu maaso, nga buli kimu nkiwulira, naye nga sinaamu yadde, nga sola yadde situla akagalo kano bwendi. That is how bad it was. Kati bano bansitula bantwala wano bawalula ku ttaka, abasiru bali bawalula ku ttaka, nga sina bwe mbagamba nti nfa. Era awo ennakomanzi nga kati nzikiriza. Kakati n'olwekyo byonna twabikola, ffe waliwo ennakulabyawe twali tulinawo kakabaala we twali tunywera. Omukyalo omu yatukoowa naye nze nkooye n'atugalira agwo ojja kukeera ku makyobale, naggaliramu n'agenda neyeebaka. Kati ffe twabikola byonna. Ki kyengeza kulaga nti waliwo ebikuba, nange nina ebinkuba, n'oli alina ebimukuba, n'oli alina ebimukuba. Kati
abantu abamu bamikisinga n'akwata ebikuba ggwe n'ayagala naye abikole ki abantu babeera ku vibe abantu tebali soba kyenkugamba ekyokubeera soba nabeera ebibeera mu mabaala biri crazy abaana bakozesa drugs eziri crazy mu bbaala omwo eziri unspeakable okigedde abaana beekola ebintu kati twajjirwa shisha oyo bamugattamu ebintu ebira takyali shisha baŋŋamba mbu omwana agandeetera kali akakubirawo shisha omwana ateekamu shisha n'akola ki n'akubwa nze lumu omwana yanywesa kyayi wenjaye nga tomanyi nali nkimanyi naye nga ŋŋamba nti ate covid-19 kumba akulunze kali kakabe nenvuga emmotoka nefuuka akagaali nga tobitegeera nga ndaba emmotoka yeekoze bweti nga nvugira wakati nga ndaba buli lwentunula eno ndaba ng'agenda ogikuba mu mwala kati nga ngivuga ngikola nti nga ngivuga ngiwumbawumba wakati mu luguudo tunywe bye tusobola nensula ku kkubo netola round about y'emunyonyi emirundi nga 8 naye nga ndaba wendaga nga buli wendaba ng'agifuluma ngenda okutomera abannanga abantu mbatte bamalewo nengyetoloola nenjiddamu olwo yakakunywesezza aliwa baba batambudde dde nga bagenze kubajja emitwe gyaye giba migumu kubanga ye kyabakola baakimanyi ate abantu baagala nnyo okulaba bakubwa okigedde bw'olinga ŋŋamba yes it was an abuse let me tell you when you abuse alcohol it has to abuse you back when you abuse anything when we're abusing enjaga it is there's what we call using and there's what we call tuyinza kimalako obudde bungi kino and there's no use for that tusaasira nnyo famire y'omwana oyo eyafudde taata mukambwe ekyobukambwe is another story abantu bakambwe muganda wange statement biki kati anyways I'm not talking to him and I'm not talking to them I'm talking to the society mwempangalira mbaga with experience society gw'otugamba ndi mbagamba weepimire 1 2 don't be excited ontegedde don't be excited kozesa okigedde waliwo abantu abagamba nti nze nayiga kunywa swayiga bika bayitirivu kakati bw'oba tewayiga bika tegeera nti olina okunoonya kati n'ebika byokola ki byonywa you get my point so it's as simple as that toteekawo mbeera yakulowoozesa bantu nti gweosobola obbakakasa ennyo okigedde nze munywa nnyo kunyumirwa nnyo kubeera tips nnyo kubeera haire okigedde to have peace and to have your just to be haire tonywa kukakasa then there's what we call badde nkugamba there's what we call using and abusing when you abuse a drug it gets back to you kabe panado ekirala mulirwane nnyo obutatuuka ku stage ya bakiyita batya lwana nnyo obutatuuka ku stage gye tuyita addiction oshegedde don't be addicted nyumirwa naye tobeera addicted oshegedde bulungi nnyo nti nyumirwa naye tobeera addicted tosala kugamba nti nze bwe mba sinanywamu seebaka abantu webeebuuliza ebbaala eno weeba omuntu statement ezigamba teyafiira na mu bbaala omwo yo yaggalwa seeta ayi nga n'omusomesa yagukoze ye ekyagenda maaso nakugamba ku mateeka n'engeri gye banyoola omukono gw'amateeka nti oli anyoola omukono gw'amateeka okutunula ku sayidi ye ekyo nakikugamba eyo challenge nene nnyo mu Uganda era tukyaji experiencinga era tugenda kugiva mpaka Museveni ng'avudde ku bukulembeze kubanga President Museveni omanyi gavumenti eno etufuga gitegeere bwoti
gavumenti etufuga yalwana kuva mu nsiko kati olwokuba nti yalwana kuva mu nsiko waliwo abaalwana eyalwana tasobola kufaanana gwe ataalwana bakubuuza walwana kati nze gwe tosobola kunfaanana bakuba embooka aga gwe bankuba kinaana nze bankuba aga ontegedde nga bakuba akaama mujje mukimanyi nti gwe mukuba muzzukulu wa gundi toddangayo nno otusumbuwa okitegedde kati ne wabaawo omulala ne bamukuba embooko 8 bamubuuza contribution nga tewali oli waani gwe oli mwana waani tyate nze tata yali avuga nnyo booda biki kakubi tugenda mukana akaiba kakamiri byabanene bagenda tebiba byabanene biba biyingidde mu contribution wagattako teri munene wano mu Uganda obunene bwe Uganda buli fane anyone can be big wano mu Uganda tewali munene naawe wano sente wano sente kati biri buyinza buli buyinza wano sente naawe wano bobeera ne sente byonna biggwa kati tugenda banja biriwa kubanjani wetuba tubadde tukyabanja enfa y'omwana kati n'ey'omusomesa eyingiddewo omusomesa oyo ayinza okuba nga yasasulidde omuwendo omunene njukira anti nkubuulidde ultimate price kufa gwe muwendo ogusembayo simanyi saagala kukirowooza bwentyo naye nga erinnya lye naliwulyako nga bali mentioninga somewhere lyali mentioned somehow somewhere nawulirako ku linnya eryo nga kojja ali mentioninga so kati byakugenda mpola toyinza kumanya naye okunoonyeza kasa kugenda mu maaso mpulira balina abantu be bakutte awo mu bwangu abakwatiddwa ng'embwa ebakenza olusu abantu nga babakwatidde ki anti wabaddewo okufa musango gw'okufa jjukira buli musango gubeera independent maaso eyo gye gubeera interlinked naye buli musango gubeera independent omwana teyafiidde omusajja teyafiidde ku ssomero ngamba basooke batuweko ku kiripu z'omwana ng'ayingira ddo ebyo bikyali bikambwe kubanga tebannaba bituwa tumalirize tulyoke tudde naye kyenjagala okukakasa nti bajja bituwa just a question of time omusomesa ono bo bano be bakutte basuubira oyingira ekooti kuba kati poliisi yatandise dde ogwayo gw'okunoonyereza kubanga ekyamazima bamukutte omusajja yafudde sitole eri nti yavudde ku ssomero saawa 7 ez'ekiro n'agenda akime mukyala we naye asomesa ku ssomero eddala ne bamuttira ku geeti y'essomero liri gye yabadde alaze naye okufa kwe ne baleeta embwa ezikonga olusu ne balukonga ne batwala ne batuuka ku be basuspectinga kubanga amateeka gaffe tegakkiriza gamba muntu nti yaziza omusango until proven by courts of law lyayitira erinnya eryo lyayitamu kiripu nkyaginoonya but lyayitamu so kakati awo wetuli buli musango guli independent paka nga gukoze eki nga gwetomedde but buli musango kyali ki independent oli yafa with a claim nti yagira yetuga ono yafudde butemu tukyalinze society yaffe bwetikola ki bwetambula wabula nze kyenjagala okukomentinga ku ssomero lye bayita Seta High we need to be vigilant and more vigilance is needed in Seta High. I am actually very worried and I already have a proposal to my sister. Tuyinayo omwana Seta njagala aveeyo
There is need for vigilance in Seta High as a school, as a whole. It's not even about what is happening now. There is need for vigilance. Obulamu bw'abantu balina bungi okuba tebali vigilant. Omusomesa gw'omanyi nti ali ku duty paka saa 7 ogw'ekiro tasobola kuva ku premises zo nga talina security emala kugenda waka. Omusomesa is a very big person mu society. Tukimanyi nti abasomesa bantu bakulu nnyo, abasawo bantu bakulu nnyo, abantu b'ekikulu ekyo bantu bakulu nnyo, abapoliisi bantu bakulu nnyo, ba community experts nganze bantu bakulu nnyo. Tubeetaaga mu society. Sisobola nze kuva oli tasobola kuva ku premises zo saa 7 ogw'ekiro nga talina security. Statement eri mawulire. That's what I'm trying to say. Kakati nze saagala kuyingira mu ebyo, nja kuyingira mu vigilance. Ontegedde nti waliwo kye tuyita zibaleeti. Yes, muteekeddwa okuba ne security, muteekeddwa okuba ne driver, muteekeddwa okuba nti abantu bano bakola ki? Babateeke ayingire mu motoka. Ontegedde temulinawo bidrone awo bidropping off abasomesa nga balina ezireeta abaana. Exactly. Wateekeddwa okubaawo staff van ezaayo omusomesa, kuba kati omusomesa avudde ku somesa 7 kitegeeza ayinza okubayo omu kuba abadde ku duty. Otegedde wateekeddwa okubaawo enteekateeka ezza omusomesa ewaka ngeri wero streamlined by the administration nti omusomesa adde ewaka ku budde bwe buti ayina entambula yiino because ebyo bisuubire abatemu mwebali. Otegedde bw'oba ova ku kitongole kyonna ekirina amagezi by saawa ezo wateekeddwa okubaawo emmotoka ebadropinga. Otegedde foolaba tubeere nze namanagingako ku Kayeeni awo twalinanga n'emmotoka etwala abo bakubye ennyo, twalinanga n'ekyuma kya zaala nga bakuba ennyo nga tulina emmotoka ekutwala ewaka nga tukusuubira by all means. Oyinza okwesula mu kkubo ne banenya ebbaala. Ffe twalina emmotoka awo ku Kayeeni, twalina emmotoka ku Kayeeni evuga abatamidde ennyo. Yes, ogwaffe gwakubuuza tumala okulaba nga oweddemu nnyo oweddeyo nga ffe tukufunira emmotoka ekutwala ewuwo nti beera kyanja ati kale linnya paka waka. Ekyo tetwakikolanga lwakubanga twalina ssente nnyingi, naye kyalinga vigilance nti ono atamidde nnyo ajja kuba yakafuluma ebbaala yaffe agwe mwala. Bino ebyuma bya KCC byetaziba agwe mwala afiiremu. Tuba tufiiriddwa kasitoma, tufiiriddwa omuntu Kayeeni anti muba mwamuwadde butwa nga enkya baggalawo. Kati bannakyala bali mu mabaala ebyo bye batamanyi, ebyo ffe twabikolanga. Omusomesa yeetaaga van. Tewali nsonga lwaki okwata omusomesa omulamba n'ava ku ssomero ku saa 7 ogw'ekiro n'atambula oba n'alinnya ka booda. Essomero eryo lisasula ssente nnyingi. Omwana aggwera miliyoni meka? 5 meka? Kati omuntu asomesa omwana asasula miliyoni 3 temusobola kubulwawo kinuuwa. Kibazza waka kiro. Ebyo ebintu byangu okutegeera nammwe, mulekerawo okwesiriwaza. Ebirumira bingi. Ebyo ebintu byangu nnyo sibi. That's not rocket science. Administration bwe mutula mu meeting muteesa ku ki? Safety of our children, safety of our teachers. Okitegera kyengeza kugamba? Because bino ebirala byonna ebijjirako abantu kwetuga, bantu kutemulwa biki, ebyo bisuubirwa mu muntu ategeera. Ebyo bisuubirwa, ebyo bibeera mu nsi. Era ne mu America beetuga, ne wa beetuga. Sala amagezi
aga minimizing ebyo buli lunaku muba mulina osala amagezi aga minimizing those risks kubanga risks are there anyway mukoze mutya obikendeeza exactly katosa kuŋŋamba essomero eddamba nga seeta libulwa vaani edroping omusomesa ekiro nga yabadde ku duty paka 7 tekisoboka ekyo kiraga nti waliwo ekitali kituufu in your administration oba si kyo nga kyagendereddwa okitegeeza kukugamba kankubuulire omusomesa because ekyo kiraga bulazi nti yabadde ku duty kati omusomesa afuluma atya essomero eddene ku leve eyo ku ssaawa 7 ogw'ekiro omanyi essomero eryo we riri oba tomanyiiwo essomero eryo kweyo campus naye namuyenje gye bamutidde mumanyiiyo omala yita mu nkono mu town naye liri na mu kibira liri miti asiri we bamutidde wennyini kyetali kukuba naye liri miti katate bw'ovaayo kati gyalaga gyabeera namuyenje eyo gyabeera oyingira munda namuyenjezi mukono inside eryo limu campus emu campus eyokubiri eri eri ng'oyise ne mukono bayitawo mbalala mukono yes kakati otovaawo kati ate bw'ovaawo ofuluma bwoti n'otuka mu katawuni kali akaddako ak'embalala kati n'oyingira namuyenje ewabadde ono omukazi we gye bamutidde ekiro 7 kakati ne bwegaba kwegali omusomesa ng'oyo yeetaagamu ka security naddala ng'okimanyi nti oba talina mmotoka ye wateekeddwa okubaawo enteekateeka eya security eri omusomesa abapoliisi tuba nabo ontegedde atule mu vaani mugende nabo bamudroping nti ffe tumutuusizza bwe bamutira ewaka kali kitubbi another story yes kubanga buli omu ateekeddwa okukola omulimu gwe ontegedde yes tosagamba nti omusomesa nti nze bwe mba mutadde ku duty ssaawa 7 atambule agende ewaka atya oba obeerewo enteekateeka nti bane omusomesa ali ku duty asula ku ssomero for that week omusomesa tofuluma ye system kakati ebyo byonna vigilance so si buli muntu kukola kyayagala